Kyagulanyi okuva mu maka ge Magere ekitali kya bulijjo asimbudde talina basirikale ababadde bamulondoola nga bwe bazze bakola. Mu maaso gye tufunidde amawulire nti abawanvu n'abampi bagumbye ku mugga gwa Ssezzibwa era ng'ono asoose n'atta ku bigere. Oluvannyuma agumye n'alumba ng'enjogera y'ennaku zino. Wabula okutuuka ku mugga Ssezzibwa oyinza okugamba nti abaatugambye nti babadde bayungudde abawanvu n'abampi babadde tebalimba kuba wano babadde bateevuunya okukira munyeera. Poliisi oluvannyuma lw'okukkiriza Kyagulanyi okuyitawo beekiise emmotoka zonna ezibadde zimutambulirako wabula ng'oluvannyuma bazikkiriza okuyitawo nga n'eyaffe mw'ogitwalidde. Abamu ku basirikale wano babuukidde zikabangali ne baddamu enkola yaabwe eya bulijjo ey'okumulunda. Batuuse mu maaso nga beekiika abawagizi abagoberera Kyagulanyi ne batomera emmotoka y'abasirikale abamukuuma abamuweebwa akakiiko k'ebyokulonda. Nga bakyewuunaganya bokka ne bokka Kyagulanyi ye yeeyongeddeyo era bagenze okumunoonya nga tebakyamulabako. Nga twakayita mu ttawuni y'e Kayunga ababadde balowooza nti olwaleero poliisi yeekubye mu kifuba nga si yakukuba ttiya gaasi kibadde kyakwerimba anti batandikidde we baakomye olunaku olw'eggulo. Wadde ng'abantu babadde ku kkubo nga bawuubira Kyagulanyi tekirobedde poliisi kugenda nga ebakasukamu omukka ogubalagala. Ku mulundi guno ne Kyagulanyi ttiya gaasi amuyingidde n'atandika okukulukusa amaziga. Kyokka bba abantu wadde poliisi ebadde bakuba mu ttiya gaasi bagaaniddewo nga tebaseguka. Oluvannyuma lw'akabanga nga bakuba ttiya gaasi bo bennyini bennyudde ne bamuleka okweyongerayo. Wano buli w'abadde ayita nga poliisi ebalekera ekirabo kya ttiya gaasi nga ne disitulikiti y'e Buyikwe agiyingiridde mu ttiya gaasi. Kyagulanyi ng'ava ku luguudo lwa Koolansi ayolekera olw'ettaka Kinyana Mpindi awabadde olukuŋŋaana lwe namungi w'omuntu abadde yamweyunzeeko dda. Wano era poliisi eggyeyo n'ag'omu buto n'ebongera ttiya gaasi omuyitirivu kyokka erabye abantu bagaanye okwawukana ku Kyagulanyi n'eggyayo owa langi endala. Olw'okuba ono abadde mukambwe Kyagulanyi amaziga gabadde gamuyiika buyiisi. Ab'oku muliraano bagenze okulaba omuntu waabwe yandirugenda ne basalawo okumudduukirira n'amazzi yeeyozeeko wabula n'agagaana. Abatuuze abamu balabise nga bakambwe ne bamutegeeza nti ekimala kimala. Oluvannyuma agumye ne yeeyongerayo ku lukuŋŋaana lwe olukubiddwa ku kisaawe e Butema. Ayaniriziddwa omumyuka we mu bitundu bya Buganda Muhammad Muwanga Kivumbi n'abeegwanyiza ebifo by'ababaka ba paalamenti eby'enjawulo. Kyagulanyi akayimba ayingidde n'akakulinnyirira eddembe lyabwe ery'obwebange n'akagumya abantu.
Solo tichito gole, aruwanira ono asoose kulaga bwennyamivu olw'embeera gye bayitamu nga yeebuuza ekigendererwa ky'abakuumaddembe. Eri mu Uganda leero Museveni waakiri ateeka amafuta mu patro za poliisi n'ez'amagye 400 ne zivuga ne ziva ewange nga zingoberera paka wano n'okutawala eggwanga lyonna naye nga tasasudde mafuta gagenda mu ambyulensi. Wano era talemye na kwambalira abo be beesiga ku mulundi guli omuli n'omu ku babaka b'ekitundu kino abaabalyamu olukwe. Kajja n'ambuleera yaffe ne tugesiga naye tukkiriziganye twali abantu ab'emyoyo emitono ate tebaali wanooka ne Masaka baaliyo. Kyagulanyi yeeyongeddeyo era okutuuka mu ttawuni y'e Buyikwe eky'okukuba abantu ababadde bakuŋŋaanye ku makubo ttiya gaasi kibadde kikyagenda mu maaso. Kyagulanyi bw'ati asazeewo ayogerere wano okubuuza poliisi ekibakubisa mu bantu ttiya gaasi. I am supposed to campaign here. You have no right to stop me from campaigning. Oyinza okugamba abadde ng'abagamba bongere era bagenze mu maaso wabula nga Kyagulanyi bw'agumya abantu obutatiisibwatiisibwa. Wadde embeera ebadde bw'eti abantu obwedda bagenda mu maaso n'okuyimba ennyimba ezisuuta Kyagulanyi. Nga bwe bagamba enjovu we zirwanira ssubi lye likutuka kuba olutalo olulabise nti luli wakati wa poliisi n'abawagizi ba Kyagulanyi ate ffe tulugendeddemu emmotoka yaffe bwekubiddwa ekintu naffe kye tutategedde okukkakkana ng'endabirwamu eyiise. Mu kuyiika munda zino zisaze omu ku munnaffe bwe tukola emirimu Patrick Ssenyondo. Kyokka kino tekitulobedde kweyongerayo okutuuka Kyagulanyi wagenda okukuba olukuŋŋaana lwe mu kisaawe ekisoga. Ekyennaku nawo tutuukidde mu ttiya gaasi akubiddwa mu bantu. Kino kyongedde okutabula Kyagulanyi. Ndowooza abasirikale bano bafunyeemu kafansonyi ne balekera awo okukuba ttiya gaasi mu bantu. Kyagulanyi yennyamidde olw'akakiiko k'ebyokulonda okwefuula kyesirikidde ng'ayisibwa mu mbeera eno. Nabo bakimanyi temugenda balonda era tebabeeguya. Yensonga lwaki ajja n'akola ebintu by'ensonyi n'akuba ttiya gaasi muno omuli abaana omuli abakadde abatalina musango n'ogumu. Oluvannyuma yeeyongeddeyo ku lukuŋŋaana lwe olwokusatu nga nayo poliisi egenze kuba mu bantu omukka ogubalagala nga bwe babuna emiwabo. Eno abamu baddukidde mu bikajjo ate abalala ne baddukira mu myala. Kyagulanyi olunaku olw'enkya wakubeera mu disitulikiti y'e Kayunga nga tekimanyiddwa oba nayo poliisi eneekubisaamu ku busungu bw'ekozesezza olwaleero oba eneekuba mu mutima n'esonyiwa abantu obutabakuba mu ttiya gaasi. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Buyikwe.